Akakiiko akakulira ebyokulonda mu ggwanga ka Electoral Commission kagambye nti kakyebuuza ku bitongole ebikwatibwako n'okumaliriza emisoso gyonna egyetaagisa kalyowe kafulumya enteekateeka eneetambulizibwawo okulonda okw'obukiiko bw'ebyalo. Obukiiko buno kuliko ak'abassentebe b'ebyalo, ak'abassentebe b'emiruka n'obukiiko bw'abakyala. Ku Lwokubiri Ssabbiiti eno Paalamenti yayisa embalirira ennyongeza ya bumbi 56 nga zigenda kuweebwa akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda okw'obukiiko bw'ebyalo. Julius Muchunguzi omwogezi w'akakiiko kano agambye nti akakiiko bwe kanaamaliriza emisoso gyonna n'okwebuuza ku bakwatibwako kaakutegeeza eggwanga ddi okulonda kw'ebyalo lwe kunaabaayo. Londa bwe kanaaba nga kamaliriza buli kimu ekyetaagisa ekikwata ku kutegeka akalulu aka administrative elections eza LC1 LC2 ne Women Councils, akakiiko kajja kubuulira eggwanga mu butongole kategeeze eggwanga program ejja kubeera etya, roadmap ejja kubeera etya, kiki ekyetaagisa, mateeka ki agagobererwa n'ekintu kyonna ekirina okugobererwa. Olukiiko lwa minisita olwasibulwa ekisanja kino ku Lwokusooka Ssabbiiti eyise lwayisa obumbi 56 okuteekateeka okulonda okw'okusimba mu migongo ku byalo. Wabula ensonda zitegeeza Kyabassa nti akakiiko kakyalinze obukakafu nti ssente z'okulonda zigenda kufulumizibwa okwewala ekyakatukako mu 2011 gavumenti bwe yagaana okufulumya ssente ez'okulonda abakulembeze b'oku byalo ku ssaawa envannyuma ng'ate minisita w'ebyensimbi mu biseera ebyo yali amaze okutegeeza nti ssente ezo ez'okulonda zaali weeziri. Ensonda zigamba nti nno kino kyataataaganya akakiiko k'ebyokulonda engeri gye kaali kamaze okuwandiisa abakozi abaali abakola kulonda kw'oku byalo n'okuteekateeka byonna, kyokka oluvannyuma ne kwongezebwayo olw'ebbula ly'ensimbi. Kaakano ensonda zigamba nti akakiiko kakyegendereza obutaddamu kugwa mu nsobi eyaliwo mu 2011. Ebyo nga biri bityo akakiiko k'ebyokulonda akayise olukuŋŋaana lw'abakulira ebyokwerinda n'abakulembeze abalala mu bizinga by'e Kalangala okweteekerateekera okulonda okw'okuddamu okujjuza ekifo eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lw'okufa kw'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo Helen Nava Nakimuli. Omubaka oyo Nakimuli yafiira mu ddwaliro lya Alexandria Medical Center erisangibwa ku Yusuf Ley Road mu kibuga Kampala omwezi oguwedde oluvannyuma lw'okulongoosebwa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeeza Kyabassa nti bayisa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo e Kalangala lunaku olw'enkya baakuba ettooki n'okukaanya ku ngeri akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala gye kanaakwatibwamu ate nga bagoberera amateeka. Muli abakulembeze b'amadiini nga muli bannamawulire, mwe muli leadership oba obukulembeze bwa district, nga mwe muli ab'ebyokwerinda n'abantu bonna abalala abamaze okutegeezebwa ku program eno. Akakiiko kajja kwanjula program kabuulire bekikwatako amateeka agalina okugobererwa mu by-election eno, emitendera egirina okugobererwa n'ensonga zonna endala abantu abo ze balina okugoberera n'okumanya nga twetegekera okulonda by-election ey'omubaka omukyala akiikirira district ey'e Kalangala. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera egy'enjawulo omuli n'abasuubuzi ba Kampala basiimye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'amaanyi g'atadde mu kkungu Obuganda okukola ennyo era nabo bamwenyumirizaamu nnyo kuba bamuyigiddeko bingi. Abasuubuzi bagamba nti Katikkiro okuva lwe yakwasibwa Ddamula alwanye Masajja okuteeka mu nkola ebiragiro bya mukama we Ssaabasajja Kabaka ebikwata ku kukulaakulanya abantu be nga kiyambye nnyo okusitula embeera z'abantu wano mu Buganda. Kalungi Yusuf Munubbi akulira ssaako y'abatembeeyi mu kibuga Kampala yeebazizza Katikkiro Mayiga olw'okutuuka obutereevu ku bantu ba Ssaabasajja naddala abo abawansi n'abakubiriza okwekolera nga bayita mu kulima, okulunda, obwegassi, obusuubuzi n'emirimu emirala egigwa mu kkowa eryo. Nga bali baolooza amayinza okumujja ku mulamwa naye yasigala ku mulamwa ogwo Bwakabaka n'okumukirwa ky'e Namulondo nabanga ayimiridde ng'omusajja nti atukubiza nnyo okulima emmwanyi ku nteekateeka y'emmwanyi terimba. Abantu bagaggawadde abalina
obudde obulima ebibanja bagagawadde mu kulima emmwanyi. Ebigambo bya Katikkiro byenyumirizaamu n'engeri gy'akolamu emirimu ki nti atuwadde amaanyi n'okwekkiriza nafusobola okukola ekyaffe abalala batusangira kuba yatugamba nti tulekerawo okukaaba buli kaseera. Mu mbeera y'emu Haji Sulaiman Matovu omusuubuzi omutumufu mu kibuga ow'ekibiina kya Kasiita yeebazizza ow'omumbuga olw'okukozesanga eddoboozi lye ery'omwanguka ku nsonga eziruma bannayuganda ng'ayogera ku nsonga ezitali zimugamba ng'emisolo egiyitiridde obukenuzi n'obulabbayi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kamada Bukenya omwogezi wa Federation of Uganda Market Vendors okuva mu katale ka St. Bali ku Ddembe edda akayitibwanga Owino agambye nti mu myaka 13 nga mukuumaddamula Charles Peter Mayiga alamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda alwanye Masajja okuzzaawo ebyali byayonooneka omuli n'ebifo eby'ennono. Otulungamiza bintu bingi nnyo bye twali tumanyi naddala mu lulimi lwaffe okuluzza ku ntikko wamu n'okukulaakulanya Buganda. Ffe ng'abasuubuzi mu butale otuwadde ekyokulabirako kingi nnyo ekyokukola obutakoowa ekyobutaggwamu ssuubi ngaffe abasuubuzi otukoze bulungi. Tusaba Katonda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akwongera emyaka mingi. Katikkiro Charles Peter Mayiga azaakubiriza abantu ba Ssemunywa okukozesa obulungi ensimbi ze bafuna ku mirimu gy'enjawulo gye bakola okwongera okwekulaakulanya. Twagala abalimi bayoyote amakamwe babeera basebo ab'amasaza mugambe abaami bamwe ababali ku mitendera egiddako bakubiriza abantu bayoyote amaka gaabwe. Tosobola kutunda mmwanyi za bukadde 30 enfuufu n'ebeera mu luggya. Lwaki genda ogula obujjo wano tewaliwo abakola obujjo webaliwo nabakola obujjo mugende mubaguleko obujjo muteeke mu mpya. Twagala nfuufe mu byalo eyo mu misoso gy'ebyalo ng'olujja lulina obujjo muteekemu amazzi abaana basumulule emidumu. Tuli mu mulembe mutebi gino emirembe kye tulimu si misuuna anti mu mirembe emisuuna bayogeranga ku nzizi ne Katikkiro Kawalya Kaggwa yagenda n'agamba abazungu twagala mazzi ga midumu ne bamuwalalira Abaganda nga bwe mukola ba Katikkiro bulijjo. Sima oluzi wali teeka pampu waggulu ebomba. Poliisi e Busoga ekutte abantu 3 babadde bagufudde omulimu okuferanga abatuuze ensimbi nga beeyambisa emikutu emigatta abantu nga beeyita abaana b'abanene mu gavumenti ya wakati. Abakwate kwe kuli Mugoya Hassan, Ashrafu Kyakatuuka ne Asman Yesanga nga bonna batuuze b'e Nampirika ekisangibwa mu disitulikiti y'Iganga. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Busoga East ASP Kasada Mike akasizza nti abasatu abo bakwatiddwa nga ku mikutu babadde beeyita muwala wa President Natasha n'omugagga w'omu Kampala Hamis Kigundu, ekintu ekyazuuliddwa nga si kituufu n'akamu. Beeyita amannya ag'enjawulo. Mugoya Hassani abadde n'essimu ya Samusanga ng'alinamu accounts eziriko Natasha Karugire n'endala the first daughter Natasha, then Kyakatuuka Ashraf abadde naye n'essimu ya Samusanga ng'alinamu accounts eziwerako okuli Janet Kataha, Natasha, first daughter 767, Sengana Isanga 04 na accounts endala. Ne tubeera ne Isanga Asumani naye abadde n'essimu kika kya Samusanga S10 nga naye alinamu account yayita Natasha Kem7. So bano ekiseera kyonna baakutwalibwa e Kampala okubanga gulwako emisango gyonna eginabasaana.